international war crimes nebaganda international war crime kitegeera buli muntu yenna eyetegeka okuttaba na Uganda in a legitimate process kaabe byabakama yawadde statement Museveni gyagenda okukozesa okuttaba na Uganda eya statement nti yagimenyeewo naye already mupozi gyagenda okukozesa nti bannayuganda be bagenda okukuuma akalulu kaabwe balina okukubibwa ab'amagye n'okuttibwa akalulu kaabwe katwaliwe. Kansooke njogere ekintu kino bweba nga NRM election yabaddewo ku kamera ku record buli muntu agiina notuba tugenze mu kkooti wati papasi yaffe okusomesa eggwanga mbayaga Museveni aviirako wa era kiki ekiddirira ekigenda okubeera ajja kugenda ne mutabaniwe ajja kugenda kakati kambalage bweba nga mu 1980 kansooke mbabulira ekifune kya 1980 zenalonda nalina emyaka 14 baatugamba tulina okugenda ne kulonda ku polling station zaffe zetwalonderako byona twali tubiraba bebajja akawungeezi saa zimaze okwera 12 obudde buyise kabakwate obubokisi bajja kubala enkya ku mataba butwale baali bategesi engeri gye baali bagenda okubba mwaka lwoka 1980 kubanga Kyagulanyi bwayogera ebintu bino nga tutumubakinze balowooza tetumanyi katubawe buyino bakatwale ekisugu gye bayitadde collection center bwenkya babubale ekiro babusitookinge ye yali papas ey'obote mu kalu ka 8 1980 election so buli muntu yava waka nze simanyi oba kyavaawo tekikyafujjiki buli muntu yava waka nga zze amazeeko yajja ne kabulangiti yajja n'ekisuku oluganda bane sikyalumanyi nnyo ekisuku mutamutya log mugitegedde kyebakuma omuliro era obudde bwatuuka ne batugamba nti banono babutwala babutereke batunabubaleete tubagambe twali baana bato ne tukuma ebisiki ne tujjayo obululu gye babukubira ne tubuteeka mu tenti mu bibokisi abasirikale nga webali ffenna twaswa ku kisiki nga tukuuma bululu era ku makya ku ssaawa 2 balitalinga ofiisa ne batandika okubala akalulu kamu ffenna nga tukalaba yengeri akalulu ka 1980 gyekalemesaamu oboto okubbibwa kubanga akalulu ka 1980 bwekalemesa oboto okubbibwa Paulo Muwanga n'alangirira nti kubanga mwe temumanyi senaariyo ezaayo mu 1980 tebatuzibawo n'alangira nti omuntu yenna n'akwatibwa nga asamasama n'ebyokulonda ajja kukolebwako ng'amateeka bwe gagamba n'alagira poliisi ngaokukwata ng'oyoga ebyavudde mu kulonda yengeri akalu ka 8 katwala wiiki 2 nga bakasoma nga bakalwijinga baasomanga kati nombawa sinaariyo mugitege baasomanga ne basoma mu Buganda neweka bagenda ekabaale ne basomayo ekitundu ne bagenda ekotido ngene bakyagatta namba zibalemye kubanga akalu ka 8 kakulu President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwabagamba nti muveeka nga mumaliridde okuuma akalu kano kiri mu mateeka okuuma akalu kano byabakama kyalina okukola alina kulangira muntu mutuufu oba ayagala oba tayagala nga naffe tutegedde nti awanguddwa oba awangudde awo ne war crimes ne banne tetumubuulira byabakama okutta Kyagulanyi oba okusiba Kyagulanyi oba bannayuganda tekijja kutugaana kujjako Museveni kyetujja ne tusomesa bannayuganda step by step kiki mulina okukola tetwakala afya ku lw'ensi yaffe kubanga tusobola kubeerawo ate tujja kugirabako ng'esumuluddwa liberated country tetujja kukkiriza Uganda is not something to play with Muhoozi agambye yagenda okukuuma akalulu okakuuma ngaani
babaka tekali mu mateeka ga nsi yonna lwaki mukateekawo katusoka tugenda ku kintu kino kibasomese kasooke mbalage ekintu kino kibasomese otegedde akalulu war crime tribunal kasooke nsomese bagundi oyo omusajja oyo batekigwako buli muntu yenna agenda okutulugunyizibwa mu kalulu n'okuvaako ebigenda okutabaamu election oba electoral officials n'ebyabakama they are going to face the international war crime tribunal. N'omusirikale yenna anatta ekyo ngenda kukibasomesa ngije tujja okukikola kubanga they are on orders ngije tugenda okukikolako kyengenda okuddako. Under international law, arbitrary arrest of political opposition members during an election campaign is a serious violation of fundamental human rights and the democratic principles. It undermines the core tenets of a free and fair election and widely condemned by international bodies. One manga. Manyi kukola maaso kusinga kwanza nkola engineer. Ozungu luzibu nnyo naye nalusoma bulungi nagezaako nnyo n'okusoma awo temunnenya otegedde ku myaka gye nnina kakati mbagamba nti eneyo ka principle violation eno ya international law kesi yaffe tulina kugitwalamu nja kubalaga step by step ngeri kugitwalamu kakati tugende okudifyinga orders ezamuhoozi kubanga muhoozi agenda kutekinga over government mukimanyi ate ndyoka endaga kuba kati mbawa highlights tulina okukozesa ekisooka buli muntu abeere ku look out buli muntu yenna ali mu security agency webagenda okuwa emmundu diso eso gombola biki poliisi ateegatte ku bannayuganda oba nakkiriza okugenda okutta bannayuganda kyemuba mukola kiri kimu mutunuulira waka waasula kati mbawa kiki kyetugenda okukola bwe bamugamba nti genda otte bannayuganda bwe mukeera ku makyanga essaawa etuuse mugenda wakaawe nga mukwata mukyala we n'abaana be mugenda nabo ku demonstration n'okugoba muki n'okugoba Museveni yenge kigenda okumenyaamu ezo orders za muhoozi ez'okutta abantu. Museveni agamba tikati olutalo luli modernize nja kukozesa cameras ne drones no problem kasaba n'agamba omusirikale ekigenda okutta abantu okuba motors mu Uganda yonna because it's now a people's patriotic war oyokwenunula okujjawo efuga bbi ya Museveni eggwanga litereere tufune ettaka zimbe industries tufune obugagga tufune emirimu kyatasobola kukola kubanga is a communist. Now mumukwata bwagaana ogenda nammwe temumukaka nga muddayo eri ngenda kubabuulira mulina okuzimba bye bayita ekifudulu njagala okiteeke manyi kati nze mbasomesa ebintu bino ngenda bibasomesa mba maze okusoma abantu kati ngenda obuyeekera bwa Soviet Union obuyeekera busucceeding kubanga Museveni eggwanga yawamba aliwamba naffe tulina okuliwamba bannannyini lyo kulyetisa bannannyini lyo ffenna mu Uganda okuva ekisolo paka okutuuka aluwa tulina okuliwamba paka buli wamu ne tuliwamba ne tumugoba bwe tumutuusa embalaga wali ewakabuga awo tujja okuteesesa awo tulina kumugoba omusereke bamugamba nti genda otte kuba wali bomu wanaakwata n'akuba essimu eka nga ne mukyala we n'abaana baabatutte bonna temuleka ba electoral official bonna buli abali mu system temubalekaayo mugenda nabo ku lutabaalo yengeri gye baakikwamu mu Estonia buli muntu yenna baamutwala kakati gwe kuba bomu okube n'amasasi kubanga olina Jones n'omukazi w'omuttiremu n'omukazi w'omuttiremu bano abeepaaka nti bo bagenda kukozesa amaanyi nnyo nga bajje ne Lwashande
bwe mumukwata nabano baleko officials abo bonna bwe mumukwata mujja kuzimba ekifudulu kanti buli kyakola nnyo mu Soviet Union awo omuyinza nsoma nnyo ebintu bino ngeri babikola ebijjamu ebintu byo Museveni agatasoboka ekifudulu kiba ng'ekintu ekifudulu kiba ekyato bakiteeka ku nnyanja mu bitoogo kibakikweka kiba tekiyingiramu mazzi ekifudulu kyekiteekebwamu abantu abo nga bajeno lwashande buli alowooza nti asomo temumutta tetwagamba kutta bantu nedda mumukwata nga mumusiba nga mumukweka kubanga alina okugenda mu international law crime tribunal omusango gwe mu mateeka mu international law kumusomero kambabulire ekintu kino mukiwulire mukitegere bulungi nti bwe baali badefeatinga nazi empire eyetta abantu abayitirive nnyo bano balowooza kubanga Museveni yakola kutinga system n'ateekamu bajjaaji be nga babaguma abasibira bwesige obwereere tulabe ne baprosecuta gye banadda abona balina kukwatibwa they are part of the system abalina okugenda mu international crime tribunal crimes against humanity n'okubabonyaabonya ate nga bakimanyi nti bye baakola tebabiverifyinze nti bituufu n'okuba mu mabbeyi nebikikuba abakolera Museveni kyebakola mubakwata nemubasiba kati balowooza nti bwe tugamba international crime tribunal tutegeeza tribunal za mu Uganda bw'osoma ku history owa nazi international crime tribunal Nuremberg twakyaganyiza ni international figure bo bajja kukoza bajja kukola appeal no verdict yali final abamu baasibwa ngaba Eric von Manstein baasibwa emyaka ate nebasalibwako abalala kasita international crime tribunal esalawo kiwanikibwe kalabba tebaapiiru ndala ebintu bino natu byasomesa bano balowooza nti bajja kutta bannayuganda ku bwakalu a free and fair election mu ggwanga under international law and obligation Uganda as a country bawulize message yaffe no bulungi bagiteekinge serious bebanatta kyabo bebanatta bafoot soldier bali mu ggwanga fe abali ebweru tuli bangi bagamba tebajje tuliyo they will be punished under international law ate tetujja kukomaawo the so-called protecting your gains okuba harm your difference opinion yondala buli muntu yenna abye eggwanga ajja kudeclaringa assets tujja kumukebera pexed declare assets tukuinvestigating buno bugagga basudiri bakalimu kasi tunoonya corruption lwaki tunoonya okusizingira ebintu bino tubiddize bannayuganda bannanyinibyo kakati tugende ku kintu ekirala nga sinagenda kumwawo obote tugende ku kya baana kiraba kyaleeta omutawaana nnyo mu debate ekya rate mu Kampala tugenda kugikola tutya. First of all, Kampala is the part of the conflict of Uganda. Tutumanye ekyokukola is going back to Kampala, not to Uganda. So Uganda ejja kuregulatinga rent mu Kampala ng'eddizibwa ejja kukibagiza gattako n'ebintu ebigenda okuwambibwa mu mataka ge baafuna obubi. That is number one. Number two, Buganda Development Authority, under the Uganda Development Authority, tugenda concentrating ekifo kye bayita emmende. Ne Museveni yalwanirayo bamukimanyi mmende mu busiraawo emmende, kubanga oli atereeza abantu abali mu Kampala abangi nnyo tunaabakola tutya. Kati eyo part of the project kuba twabagamba nti Uganda Development Authority tugenda kuzimba Arua
ebifo bwe bityo tugenda okuzimba ebintu ettololo embaale tugenda kuzimba ebifo nga bwalaba Mende nga biri ku international level warehouses industries rail lines metros tugenda kuzimba Mende ekimulabe kwana bagamba ekibuga ekipya ekibuga ekipya kijja kuba between Nakawuka n'Entebbe mulaba Nakawuka Kampala yasooka Kampala omukadde abayindi ne bazimba Kampala omupya katujja kuzimba Kampala between Entebbe awo Nakawuka awo naye industrial ne housing okudivertinga crisis enyumba n'emirimu mu Kampala tugenda kuzimba ne Nakasongola tujja kuborrowinga billions and billions of US dollars bwe tuba tuzimba tetugenda kutwala ttaka lya muntu yenna kati ekintu kino bwebirina okutegeera the difference between Kyagulanyi kyaleeta ne kya Museveni is called partnership ye term ekozesebwa mu Western democracy nga mu Tennessee Valley Authority gundi oyina ettaka awo tugenda kuzimbawo naye mmwe bannannyini kitundu mwennyini tujja kuleeta abantu bennyini banyonyole tugenda kukola kino temugenda kufiirwa tugenda kudivolopinga emigga ennyanja tugenda kuzimba ebibuga ebipya ebiri modern abantu baza tekisoboka Cairo eyo gyolaba eyo oba simanyi kati ekibuga banakisomesaako baborrowinga just 4 billion okuzimba an alternative city kakati bwetuwagamba nti tujja kukwata Mende tukwagala n'abantu baayo ettaka lino lyammwe mu Mende ettaka lya bika bibiri waliwo erya Buganda newabaawo n'eryabantu tugenda kukwagala n'abantu tetugenda kuwamba abantu nti wano wagenda okubaawo development no tugenda kubagamba kati gundi gwogenda kuvaawo wano landi value akuwadde sente weziti kati odda wali ennyumba ewedde bweti ne bweti nettaka the exact value gy'olina wano gyetukuwa wano nga gulitugaja nze bane mumpe ku ssente nga tukugamba nti twabagamba kosi tugenda kukosa tujja kukuwa ekikalu eki well developed and at 20% cash in dollars so that we create jobs, we modernize Mende n'ebifo ebirala byonna kati nzimbawadde example yegenda okuliving pressure ne unemployment n'ebyo byolaba mu Kampala then abayindi abo tubakwateko bulungi ate amawulire abayindi era badde nze neebaza kitu ekyakyagulanye okujja temukiraba bulungi kati basomese mu kitegeero India egoyinze ne China omwiffe tutunula international politics wanga for us to get what we are going to get okuborrowinga sente ziri eza great marshall plan tetutunula President Trump omulungi tumujjako tutya ebintu bino kyetunoonya how do we get market and money for development for the entire Great Lakes region kyova President Trump yakoze ekintu kyonna kyenali bagamba luli abalwanira munda muli okupa power ate baagakyaga abaavubuwa ne bagakya strategy yali nti tuite international conference for Uganda tumale tuite ya Great Lakes region President waffe Kyagulanyi afune political advantage Kagame President Kagame simulinako mutawaana for the record sijja tumugamba nga tumulinako mutawaana President Kagame President Tshisekedi ne witness yabadde President wa Kenya basayinize agreement mwadyanye mu Washington ending a conflict, a major conflict. But now there are other groups that have been operating in that region, here Congo. We shall call an international conference of peace and development. Now this is where it comes to okubala ekintu kino. Omanyi yagudde mu kintu kino. Ffe twalabye ba political analysts nga Museveni tagenze Washington
nga ye trouble causer mujjukire nti problems za Great Lakes region zaava ku Museveni kugezaako ku expandinga gye bayita the Great Tuslands. Kino ekyokukwata abanyamulenge ne babawa citizenship, full citizenship mu Congo n'ettaka ne babawa ne provisional army. Kuba twasobye document eyo ne declaration of principal document twagisoma kuba bye tulimu ne tugisoma. Museveni kaataagenze yagudde. Yalowooza nti Museveni asobola okutuwangula mu kino batamanyi kuwala. Museveni senga yagudde n'agenda nga y'omu ku witness kitegeeza is not ready to settle this. So when we are building our case, we shall build our case mu conference wano mu Massachusetts. Now it comes to the conventions. For us to counter offer, the most important person now within the diaspora is Dr. Daniel Kauma. His ability to mobilize, for the record, to me not problem now. Misunderstanding is why not go. His ability to mobilize in 48 hours after the election. The mobilization, the readiness is not called a worker. Is not called a worker. When the saga and you bank for politics, saga and you gain kubanga mu meetings ezo zibaamu abamukolera Museveni. So nze nkireeta wonna ekisomesa ne Museveni kwabikulu awulire balimuga babadde ekiro nga bali ku mukutu boogera kino ajja wonna ekisomesa akati banoonya kubanga bannayuganda notunuuli obulianga obumesi bukola mu bakadde kubanga bufunayo kickback. No, mu Uganda ne backwardness. But what's stopping akatinga president wagamba it is going to be there forever. So akati mbabulire ekintu kino, the most important person now we know is Dr. Daniel Kauma. Ate starting now. We are 6 weeks away from the election. Now making sure it's to mobilizing kufuna emitwalo gya $5 Ejinasa Sula before to begin with. Nchogera for the record. I take a beginning now. So that within the first 48 hours we have come together as Ugandans okuyingiza international community mu kintu kino. Ekyo nkimaze okukisomesa. Muntegedde bulungi. Kutaaga mu 48 hours abavudde Canada abatasobola abavudde Switzerland abavudde Bungereza abavudde buli wamu tuli mu convention. Tulina kukola convention eyo tutegere nti tubawa backup tusobole okumakinga sure nti tubawa backup. Lwaki UN maize ndiringa nyo mu conflicts nze ntunula nnyo America President Mulungi Trump UN European Union the mistakes eza non-allied movement eza Museveni kwa Museveni kyamuganya okugenda kino kubanga this is your political balance. President Trump agenda kuyiwa already Rwanda yafunyeyo sente signinga agreement. Rwanda yafunyeyo sente omanyi Rwanda Kagame oyo omulala kwa muna Rwanda naffe ngo tulwanira ensi yaffe mwito Kagame mu mind n'ebyo byogera olulala otegedde tubyogera olulala nti naye tubagamba nti ye yafunyeyo ne sente ndoga yafunye zasoose okumuwa miliyoni 2.8 zezasoose kati bamugulidde ekkubo kubanga ensi gyakolera nsi ye eya Rwanda si kulyamu sente naffe kitukosa kino nga bwalaba President Kyagulanyi si kulyamu sente tukolera nsi yaffe mwoyo gwa ggwanga nebisigadde okulya ebikokokoko ebyo byonna ebyo bibeerawo. Lwanga kakubuulire Great Industrial Revolution n'Economic Revolution okustopinga corruption yokka mu Uganda twabaga kujja anti-corruption banks okustopinga corruption
buli muntu yenna ali mu government sector kabe wa police bajja kusasulwa mu Uganda empya bateeke mu police empya ey'ebitundu nga bwolaba mu America democracy bwekola naye nga oyina industry mu kitundu gy'olimu kabe w'amagye ate buli ali mu government oba oli secretary mu government political system ino tujja gikyusa yonna yonna igijjemu ennagisi RDC ng'ogenda n'ogaba nze nina project zenjagala okukola ye genda mu anti-corruption bank tujja kuteekamu billions of money of US dollars bane mu mpole ettaka lyange ndiyina eryaweereddwa kati ngenda kuzimba industry naye ndi mu government njagala kulya ku musaala era ofune ssente wali weewole ku low interest rate okukwata nga wafuna ssente ezo wagwewe kifuna gavumenti ntukukwata ng'oli akwadde bribe wadde ya dola emu gwe mwezi ekyo bya mu dola kali kujjwe kukooli kawuli buli muntu nga tasobola kukwata wano mu Amerika tasobola kuwa muntu bribe ne bw'oba okola otya era FBI neekutegeera nga ku kibabu so yengeri gyetugenda okuzimamu eggwanga under President Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo nkimaze mbadde mpitidde tugende ku kino kubanga kino bimu ku bintu byogera okutunuulira ebyokugoba omuyindi omunyuunyunsi mu ggwanga. Russia Putin arrives in India for summit talks with MP Modi. Nabagamba omuyindi abafuba omuye Uganda sikyakumanyi okufutubala okuva mu 1945 tugera kumutuuzaako akazito kati mposi kyagwe tali mpamuli ne bwali gumpa ebajogera ti God forbid twajja kuba kusaase tujja kubibajjako buli kimu okuva ku ttaka tulibaddiza okuva ku 45 kati mulabye omusomaali betugenda okugoba ate ababintu byo byebasomesa mwewungu omusomaali ne Trump bagudde dro ate omusomaali nabagamba nti kati Museveni okumanya nti Kyagulanyi amutuusizza ku point kati yalekedde awo kuwa refugee status ngozimbadde mu bigobero refugee status yagijje ku mu Ethiopia yagijje ku mu Eritrea n'omusomaali fe tugenda kubagoba ensi yaabwe ennungi nnyo. They are economic refugees. We are going to settle conflicts unless buli keesi yonna omuntu yenna balina ne balooya baabwe bonna tujja kuddamu tugi-investigating nga baabawa citizenship tubagobe n'amataka tugabaddize mutegekewo ssente tubaga mutegekewo ssente tubabuulira mutegekewo temulya zonna temulya ssente zonna mujjukira ekyaliwo ng'abanalwanda bagenda eka mukijjukira ettaka lyali nga buli omu wonna mu masaka wonna buli omu wonna banalwanda bagenda batunda ebyabo happily ne badda eka nakati ba refugees mwabalabye ab'e Burundi Museveni yatandise okukwagana ne Nation High Commission for Refugees batandise okubazzaayo e Burundi naye yali abaleesi bonna bangi taleki gyagulako ettaka mu Uganda nga gwe munnansi bagamba nti muli abadde yakoze Saudi Arabia emyaka ena agula kasimimu bita 100 to 100 kati okwo 100 kwa 100 konozimba industry okuona obwavu bwalowooza nti ojja kusigala eka kubanga engeri gye tugoba dictator fenna tulina kugwa ku nguudo ate tetugenda kwekalakasa tugenda kuwamba kumugoba creating what they call liberated zones under international law ne conflict zaayo bakkiriza zebayita liberated zones nakibagamba teri kwekalakasa n'oddaka kwekalakasa kutandika kutambula na kuliberatinga ggwanga tumugoba ab'embaale bajja saidi y'e Kampala bagenda ku State House
ab'entebe bagenda ku State House bawamba bisaawe buli wamu kwenunula to create so that when we go to conflict or resolving a conflict we are holding territories. Then to jagama to bekalakasizza kati baddeeka balinavayo no bwemu baita liberated territories tujja kuzibalagira liberated territories temusooka okukola ye security self defense security sibana abantu bagenze okununula eggwanga ate bakomewo akanga butugi babututte ebyalo byammwe byonna mulina okubikuuma kyona misana ne muteekawo bamilisha babikuuma bano bonna ababadde mu gavumenti ya Museveni ba RDC simanyi RCC simanyi eros sadda saidi waffe ayo waffe aye ya Museveni agenda Mukomera ababi ennyo bakwekeyo mu bitooke mu kifudulu kati wano bagamba nti muhoozi yatweninga amagye mangi nnyo gakikamando gabuuka ne mu bbanga ye amanyi abalasha egye babanamu olusoba bulungi manyi studying Russian history kubanga I hate communism for the record kibaddiramu kibakola kimanyi bamujja okurestuinga bano bemwakutte engeri gye badifeatingamu za mu kifudulu ekifudulu bakizimba amazzi tegayinge abagavumenti bajja okugezaho okubanunula mukisika mukizza buzibanga mukijja mu fulaaga ebabuuza nti bane abasibe babadde mugezaako okubanunula kati anti tubabuulira ebintu bino akantu mukatwale Kyagulanyi ate kukuba mu ntebe tugende entebe ku ntebe Kyagulanyi tumutwalayo kutya Kyagulanyi tumutwalayo kutya kakati tugende twabagamba nti omusango gwaffe nation Jews yabagamba nti is very concerned about the way the elections being run in Uganda awo batwala ekigenda okuteekesawo conference eno oba eneebeera Boston kiri eri Dr. Kawuma okusalawo kwe kumakinga sure nti within the first 48 hours maze okumobilizinga enkya ku makya, that is the 72 hours after tulina resolution etutwala ewa President Trump mu UN mu United Nations mu UN mu European Union mu government ya Bungereza mu government ya Canada kyova nti chapters zonna zijja kuba mobilized mwenna bannayuganda okusucceedinga okuwonya ekitukosa kino okuwonya omusaayi bwetufeiringa okukola kintu kino eggwanga lijja kgenda mu musaayi omungi ekitukozesa kino for the record okuwonya omusaayi okuyiika otegedde kubanga tulina okugjamu Museveni amaanyi ago geyeepanka nti amaanyi mulwanyi nnyo tulina okumufunako resolution ne prayers okusettlinga conflicts zino n'okutuwa parallel lines oba parallel zones mu conflict ekyo mukimanyi bulungi nnyo mu abamanyi ebya conflict mukimanyi bulungi nnyo kasa UN eyingira America eyingira European Union eyingira the first thing to prayers ziba nti okutuwa safe zones ne parallel lines. Safe parallel lines is creating safe zones under international law. Museveni alina okuzikozesa kati bamuhooza alowooza nti yewe alina amaanyi mangi nnyo ne basabbiiti abali ku butanda kale baviolating international law bajja kubakuba bajja ng'oyo omusajja gwe waakuba owangulu oyo gwe waakuba owa Syria masi wa Syria yali wa Iran bajja kusanga ekigere ekinene bwekiti ekifaananyi ekyaleeta ampozi tosobola kutuzannyirako. We are determined to put Kyagulanyi there. We are determined to liberate our country and our people. Emyaka gye mubafugidde oli tugende ku kino Congo Rwanda president affirm commitment to Trump back peace deal wano we tulaga kubanga mu geopolitical balance
interests za America against Russia ne China mu Africa nene zezituwa Great Marshall Plan. President Trump ayagala mirembe naffe twagala mirembe netulina okwemamulako akakookolo ka Museveni betufairinga okukola ekintu kino within the first 48 hours nkiddamu for the record otafiire mumulaba namubagamba ate nze mugoberanga ebintu byembagamba soogera bino byanjwanjwa otafiire mumulaba atuuse otafiire ye olugezigezi wagera abantu bamukubira endu tutumulaba is a communist zimanyi otafiire lwakuba saaga akwogera bintu ebyo wano mumanyi talina kalungi eri Uganda. It's the continuation of Museveni's rule. Tugenda ku kino ekintu ekya debate which was one of the key issues kinjaga okupagambako the army nabagambe ekya Mugisha Muntu. With due respect, we accept Mugisha Muntu mu political engagement, not in a security engagement or leading the Ministry of Defense and the army. For the record, in Chidamu, Ruzunga into that figure. But why in the between why in the Kunula Guang can't hit them Ruzung, but the government never did it. We accept Mugisha Muntu mu political engagement, not in the security of the country. Kwanga so managing institutions, nga army, what security. The reason security, iranga bwetogedde security tugera kuzimba economy, security tugera kujigiza bana Uganda bekumira eggwanga. Kamba reasons wamanga mustegere ekisooka Idi Amin Uganda okutuuka weeri was because of Idi Amin. Idi Amin yateesa n'abazungu manya Milton Obote zikamabule bakifusonko abo bonna nayogeranga nabo abaali mu bintu bino ebyab'egikko byonna kubanga nze amanodi time si mukulu nnyo naye nakwatibwa omukisa kitange yandaganga bukikota by influence zonna nazindaga bonna nabindaga babagenda okuteesa nga uprising zitandise mu 55 mu Uganda okugoba abazungu n'abayini kubanga economy yali omuddulo okutakiza okutunda byalimye bweru ng'alina kubiguza mu yindi eva batwala obugagga bakugera okubajjako babizeeri kati ebyo bitugera okukyusa yonna abazungu ng'Obote agenda emmanju n'abazungu n'abagamba nti bano Abaganda bamusaaza babagobye bembawo obukulembeze ebintu byemwe bajja bitwala ebiri ebyaviirako okutta oba mu common man's charter mukimanyi common man's charter mukimanyi omukyala Kalema yakafa bawe yakola common man's charter ya nationalizing ebintu by'abazungu bye baali bakkiziganyiza n'Obote. Lwaki mbasomesa ekintu kino ti Obote abagamba nti bano nze nja okubasobola Abaganda. Idi Amin omunubbi mumuleke wadde ali mu court martial nze mumundekere nja kukola naye handle him kanisonke njogere ku kino mukiwulire for the record njaganya abanubbi bambaganye bakimanyi nenubbi ndi mwagala omanyi gye bali bayitamu ne bagenda e Busia kubanga bagoba ono kati abasi bonna basenga mu Kenya Kisumu jukira nti engeri gye bajja mu Uganda abazungu babaleeta kulwanyisa Bakikuyu mu Mau rebellion. Ekintu ekirowooza mu kino kitegeera. That's how they ended up in Kenya awo ne family zaabwe kati bangi nnyo ne batunula nga Amin mu state research ne mu magye atutta ebatuuka okudduka mu 79 bagenda kinyene kati tebaddamba bafukola their family ene eri Baganda baffe ne bakyabafa abalungi Abanarwanda temwesi nkiddamu for the record mikwano gyange Abanarwanda mukimanyi bulungi mbaagala nnyo mukimanyi nze omusajja yansabira eri Katonda musumba ka Munuga simukweka musajja Munarwanda temwegatta ku Museveni
Uganda gye tugenda okuzimba ne Great Lakes region tugenda okuzimba egenda kuwa equal opportunities buli muntu yenna ali mu Great Lakes region. Nakakyogera emirundi temwegatta naye ku ending up mu bintu ng'ebyo. Tugenda kuvunaana batemu. We are not going to go after tugenda kuvunaana ba corruption n'abo abali mu bintu ebyo. Ekyo nga kibagambye nti wano tugenda okutwala Museveni agamba nti ye ali invisible because it's an opportunity to settle the conflict. Akalulu kano President Kyagulanyi tukusaba lemerako lemerako oba Museveni asobola kukwata ati wakwate webigwera bwaba Museveni ne muvozi balooza nti bw'amaka bakukwata tebigasa wamukwatira ne bweba buli lunaku lumu ekigwera. Kakati engeri gye tutuuka wano kandibowe Kagame is scared signed Trump brokered by peace in Washington. Ye convention yaffe oba conference yaffe tetubagambe ey'omugaso ennyo. The first thing tetukola kwe kuwandiika formal letters netusaba fetumanye ekyokukola enjogera bwetyo sijja kubagamba. From there is what we call precondition to talk, a pre-declaration of principal document. Ne security arrangements kati mbabuulira struggle mugiwulire tujja okukikola. From there contact zitandika, but from after the convention one under the mandate of Ugandan people in the diaspora they bakola prayers zino. From there we write what they call the declaration of principal document nga tumaze okwengeginga ne Museveni alowooza nti is invisible. Ndoza mukiraba ekintu ekyo nti is invisible. Okiraba nti is invisible kubanga under kasabigenda mu international committee is obligated to enter into negotiations nezakoze wano. Mubadde mugobera abanyamulenge goma tulagifuuye abanyamulenge bakwano bange nzemba wagira. Toyinza kugamba nti abantu abajja mu abasenga because of conflict for the last 200 years in Congo kati si ba citizen obagoba bajjako n'obutuuze ne bagamba tulagifuuye naye bonna bamala kwebeereramu. Kati bwemugamba mwe temujja kwebeereramu temujja kutuuka wano mumala kutuuka wano bali bamala kwebeereramu. Kati Kagame teyasayinize ekintu ekyabaddewo ettaka baali bawadde full citizenship baagibawadde abo bakuba abantu temumala bakuba abantu bavana saidi y'ekongo. Osanga mukasa wano nga munalwanda yava ku Kongo kuba yajja n'asoma n'Oluganda talumanyi wadde Olunyankole talina kyalina kyamanyi kubanga advantage tujja kubasunsula wonna mu mwoyo mulungi tubayagire bulungi nnyo bafumbirwe teri kijja kusigaza wano muntu ng'ettaka alina ettaka pitive mailo ne mailo. Tumaze openinga trade routes zenabagamba kati Museveni oba zituusizzawo omuyiyi kyawulira wano kuba talina polisi Kyagulanyi agenda kati andifiitinga kangende mu polisi ezo kasaba zisomesa lwako nawulira nti yatandika okusimba gundi eso amakubo kuba twabagamba nti tugenda okukozesa amakubo tusooka kuopeninga amakubo. We are going to use Ugandan contractors okuopeninga okukola sub-grade sub-base ne temporary base mu phase 1 ne drainage so that we tufuna tusala emisolo bannayuganda batandika okuexportinga regularly mu East Africa wano na mu Great Lakes region. Otegedde kakati wano otulina omutuusa twagala tumutuusa yagamba nti Uganda is not a joke yagiwamba
wakati mulaba muwala we Natasha tebava buli omu batamba lwaki tabani kiwe kimafodongo abantu bakigoba aleta muwala we firstborn buli wamu gwakuta naye bagambe n'omuganda agagera mu pale munakkiriza ebyo tulina kwebeera mu kuteeka mu Uganda yaffe tujja kukifuŋŋana kino mpaka kati ku declaration of principles document mbawa step by step tugenda okukola your job is to hold your territory senga tukola ku bintu bino otegedde muholdinge era mu condition yaffe eba emu yokka ekyokukola tukimanyi nga bwemula bwenjogera ennyo politics ekyokukola tukimanyi bwe tuba tugenda mu transition eridingibwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu nebyuka tugamba okulonda okupya population census empya otegedde okulonda kwa United Nations byonna tumanyi ekyokukola nga Ivory Coast tugende ku Trump National Security Strategy calls out for anti-democratic Europe mulaba ekiri mu Europe kati Europe eri yokka mugiraba kati tukamba buliremu. One of the problems we are going to solve under the Biden administration was the 6 billion. It doesn't matter. Mbagambi kati Europe is alone. Kati bakoze mandatory training mu European Union mwabali mu Europe mukimanyi bagikoze. Bwotunuulira the semester politics. Bwotunuulira Second World War mu world conflict yaliwo against Adolf Hitler, whom I don't support for the record. Mu Africa bajjayo bati the king is African rifle. Feke tunoonya sente ne security guarantee against Russia ne China mu Africa. President Trump wanakuwa Marshall Plan. European Union ejja kutuwa esente. European Union ejja kutuwa military training yabanna Uganda because we are going to be part of the security arrangements ya Uganda ne Great Lakes region mu geopolitical balance. South Africa ne currency kati omuntu natajja kukiza okugulanga mu US dollars abasiwa abavundu abo abavundu kati bagenda kukozesa China kubanga bebali mu world order empya. The world order yaffe twagamba based upon our history, the problem that we say we are joining the Western democracy. We are joining America, we are joining the European Union in education, kumbe byokusoma, ebyamalwaliro, ebya manufacturing, ebyokutunda. We are joining the Western democracy. Full stop. Tujja kusasula abasirikale mwenna kasatotte muntu. Tujja kusasula police ate tukuhayaling mu police. Tujja kusasula ow'amagye ate tumuhayaling mu magye amapya so that ofuna sente mu dollars mu nsawo yo. Nesi bino okusula mu Uniport na mu nsiko ng'osulira yange. Uganda ine entalo ne Rwanda, Uganda ine entalo ne Congo. These are internal conflicts z'aba dictator. Buli muntu ajja kuba mu magye okuva 18 mpaka 54. Katugere ku kyamu kya Wobote yagambye nti President Kyagulanyi tasobola kufuga Uganda ye kati ndoza bamuwadde obuseede awagira Museveni. Kati buulire engeri tugenda okuzimba mu democracy. Kati ndi ku Northern Uganda self government buli kitundu nga bw'aba America nga kyefuga. How are we going to do it? Tugenda kuba ne Uganda Constitutional Conference. Kati nsomesa politics mu mutegere. Uganda Constitution Conference engeri gigenda okutambulamu. Fenna egenda kuba ne ba delegates. Constitutional Conference. Yonna Uganda kyenkanyi. Oba Kabale, oba Buganda, oba Teso, oba Arua. Let me tell you the difference between the delegation conference here, President Kyagulanyi.
ne ya Museveni eje mitwala gye mala Museveni gyafukidde bakabaka twalina ono issue ey'abakabaka netulaba bintu lwaki bigobera Museveni teyakolanga ng'agaba obusente omu ku bo yabuwa kisekandi ekyo emizigi y'Emasaka musonyi okuvuma omala bamuwa kapiteni Mulindwa biri mu maaso babaguba nga tulaba ng'emitwala gituuse between Buganda kubanga Buganda yongera isistinga twalwana tufiirwa abantu okuzimba n'okuba constitution entuufu twaba constitution eyonfu Museveni yagyekolera kati ye kyeyakola Museveni ng'agamba bamulindwa buli mu maaso bonna basekandi bonna emisoto emiku mugende abali mu constitutional assembly zammwe mu bitundu byammwe mugende ku butale abasiika empuuta mubabuuze mwaga kabaka mwabeeremu byobufuzi ebyo birimu okufa oba mwaga atalina kubeeramu ne bakuba ogwabadde obusente bubyali nzawadde byo buliko biri mu maaso kamusibaka Museveni nate namugamba nti kajja kusiba nakasanga wano muliro biri mu maaso nasibe nga musibye emyaka 8 ng'ali wano nangatya omusajja yansiba talina mukwano omugenda kugamba muzirandova okute Greenland Bank okola ki olowooza mukolo talina munne otegere kati mbasomesa ebintu bino mutegere nti nyina history era Kyagulanyi ajja kukufuga kakati mbadde mbabuulira nti buli kitundu kijja kuba ne badelegates buli kitundu kubanga constitutional conference yegera okuzimba Uganda empya economically politically lower house ne upper house kati mu delegates oli agala Kyagulanyi tasobola kwefuga kyoli nerango Buganda zonna zijja kubaleka badelegates bonna ate badelegates bagera kulondebwa ate bo babenga bebakola policy. We are going to do it in such a way nti bannayuganda bagenda okwekola constitution kyoli ejja kukola conference yaayo ninde katontereza akantu kako kyoli otegedde government yekyoli government yerango awali pazi gitugenda okusolve nabaga tudde gisolvinga mu constitutional conference kuba tetusobola kuba abadelegates kuba tetusobola kuba baseneta babiri kitegeeza bajja kuba political determinant ba Uganda ne economic determinant emu zombi zina kufuna omwomu nga tukola constitution empya ya Uganda delegates abagenda okulondebwa somu si babiri ate tujja kuteeka amateeka bibawa ssente gundi kiveemu nga bweba byabakaba nti gundi delegate gundi yalondebwa okugenda okurepresenti ekitundu olasiminti yawuziddwa owinze tujja kujja mu system nga tokyaddayo kwesimbawo byabufuzi byonna ate bwewefiirwa byobufuzi tumakinga sure nti mu advantages zonna endala zonna eziri economical ezigenda okwempawalinga ffenna etteeka tuliteekawo kuba wano mu Amerika bw'okola criminal record kuba nti Abamerika babonaabona nnyo abateekakuwa temukimanyi bazza emisango after 18 kimubeerako balina ekisaa kibatuuka n'omuwaliriivu omulamuzi n'amubikka ebibi bye yakola tujja kukikola tujja kuteeka safeguards mu bantu bano abalya mu nsi olutwe gundi bamuwadde ssente akiveemu disiti bamuwadde miliyoni 5 ebya dola kiveemu kwakina ekifo kyaga ebyo byonna bye bawambye bwe batutte muka Eddie Kenzo wote Nyamutoolo personally mwanga Nyamutoolo I like that lady I don't like her mwanga no mwanga she's a good friend mulaba bwe tege sikubirala nemba buulira yengiki tujja okuzikizaamu ebintu ebyo kaka delegate conference eno egenda okuba mu constitutional conference ejja kulonderwa ne police zegenda okutwala mu delegates conference mu kyoli government mu self government mu assemblies ez'ekyoli Katonda bw'agamba nti Kyagulanyi tasobola mwawo bote genda ojja ekisaa kijja wesimbewo ku bwagavana bwakyoli oba walanga bakulonde
Name constitutional making, the constitutional conference, olukiiko oluteeka okusalawo kuba mumanyi tugera kukola constitution biri buli kifo kigera kweta constitution. Buganda erina okweta constitution yaayo mu major constitution, Tooro erina okweta constitution yaayo mu constitution yaayo, otegedde. Lango erina okuleeta, Arua erina okuleeta, Bukedde erina okuleeta. Nesigama nti omuntu gwe baalonda atuuse mu constitutional conference kati alidde mu banne olukwe, bamuwadde sente ayisizaawo ekivundu ekintu kyetugenda okukola nga constitution ya America ya mirembe name. Kati oli omulala w'obote eno message yiyo, if you think that President Chagwan cannot govern this country, it's you that cannot govern yourself. It's you, because Chagulani is a door opener against the rotten system of government and bad policies for Uganda once and forever. Kwakati bantu banyumya yitino feche tuyina ngaba by international political analysts. Tibajja kitegeera kimva kibawa but delegates the constitutional conflict tibajja kuyinga buyingizi nti president Chagwe nyeboko the constitution nga pigeon yobote ya 67. No, we are going to make sure ate batuma okukola ebintu bino, we are going to open the constitution for 10 years eteka okusafeguardinga n'abantu nga mikwano gyaffe Abannarwanda abeeyaliikira ennyo. We shall safeguard you. Ne barepresentative bamwe bajja kubanga jjukira nti Abannarwanda eyali mu Uganda by 95 is covered. The question lies after 95. Museveni tasobola kukola bukozi gikubi nagamba number one. We shall negotiate after 95. Tujja kukola ne gavumenti ya Burundi n'eya Rwanda n'eya Congo n'eya South Sudan n'eya Kenya n'eya Tanzania zonna tuko ne Mozambique. You people, you must understand that we are serious in resolving Uganda's conflict. Haka Museveni kagamba kawamba teteredde kuzanyira ku Uganda, tujja kumuzzayo lwaba mukubye kalabu kwayaozatizabako kyogati Museveni ne Mutabaniwe gundi yasinga ekyali mu International Crime Tribunal. Twagala Museveni ne Kyagulanyi wamu president nga bali mu maaso ga President Trump. Museveni asayininga peace agreements ne safeguards tugenda okuteekamu zonna. International peacekeeping forces eza UN, maneuvering the army, byonna bijja kubeera mu declaration of principal document before the agreements and negotiations zibeerawo. So you people, you must be ready for what is coming. For us, we are ready. Tugenda nga akamba akawagale kati otegedde ebintu bino mu bitegeera. Tugenda nga akamba akawagale. We are not playing games. Kaya mukwateko Kyagulanyi amutte kale bagamba nti abalijja muli bawulira emyaka gye tugize nga tubonaawo. Nze nayingira mu struggle nga n'emyaka 14 nali ndowooza nti nze mbimanyi nyinga okula gundi ng'abyogera oyo omusajja wekitiibwa Icc byonna City House byonna nze mmanyi bingi nnyo. Amwona timer tugeze waka Museveni katutukidde omusulo abantu bafudde gagamba nti kali invisible. Who are you? Eggwanga nali wamba ngenda kuliwa muwala wange ngenda kuliwa mutabani. It's mine forever. Ojja kugenda ngenda kumaliza ngenda kupakuko gwa mwezi guddeko nnyo almost an hour. Bagamba the most important thing is President Gundi Daniel Kauma, President One North. He must start mobilizing now. He must start mobilizing. Buli muna Uganda akatukono mu kasale muntu okutuwa sente zigenda okukola mu conferences zino. Engeri tugenda okumuvinga. Ebisigadde bya security temubifaako. That one we can handle.
the truth is just what. Hey, what we say, that one we shall handle. Tetunumbya akyana kito. Tetunumbya akyana kito. Uganda ejja kusumukuka naye buli muntu nga yeebeereddemu akasente tegekawo akasente. Ate kamalize nammwe kubanga kati ssaawa ebayo omwezi gumu sente zeetaagibwa pulezidenti mumulaba era tuwaayo ssente. Esente ze mugera kuzifuna mutya? Kati katugambe nga donations abantu ze bawaayo bagera kuzifuna batebba. First of all kambabuulire passports ze muyina yafuna passport ya America, yafuna passport ya Bungereza, yafuna passport ya Japan, yafuna passport oba green card ya Japan oba wonna walaga mu nsi. Bwe tuba tugenda okuzimba Uganda, kiba okuzimba Uganda infrastructure, dams, biki machines zonna. We shall give you commissions. Katoja kuvano kwa tomu yatuka mu America wala tukanko na Japan ogenda omugambe nti gunjaga ononyezi motor graders because tetuna tuka ku capacity, tetuna infrastructure, tetuna controlling flooding, tetuna creating amasanyalaze agegero kwa industry, tetuna bikola. But we must buy the first equipment under the Uganda Development Authority. Tugabanyemu bano bagenda mu Soga Development Authority under one umbrella like Fibonacci, bano bagenda mu Buganda Development Authority, bano bagenda mu Western Development Authority, bano bagenda mu Eastern Development Authority, Northern Uganda Development Authority. We have to have equipment. Tetujja kudambino procurement no, tujja kugamba nti ogundi oli mu nsi ki tumaze okukola nti wali ekintu kino you can do this. We are going to give you commission. Ebintu bino bituuke bulungi mumugero bisi okutuyamba okubireeta ebintu bino. We shall give you commission. So your contribution to the struggle, international conventions, kijja kuba kikulu nnyo ne conferences. Your donations, people power ku ground, egera kuba nkulu nnyo. Temwetuulako. This is the way we are going to win. Nkibabuulira. This is the war that we are going to win at any cost. In history, this dictator will go. Tujja kuzimba Uganda empya buli muntu nga nsobola okugenda wonna wenjagala. Buli muntu omwana asobola okusoma. Otegedde eno opportunity tutunagireka kugenda. Ekyo mukitegedde engeri gye mujja okufuna mu ssente zammwe back. Kuba tetujja kutuma muntu agere Japan. Kati nze bw'ontume Japan manyi n'ebalinnya train no Japan ndumanyi newtoza teri yali Japan amanyi ebintu bwebiri. Tumuwa commission. Twaguze ebintu bya miliyoni 4 ebya dola. Commission twakodde emitwalo 10. Making sure ebintu bishipping ofune entandikwa. So those ambira ebintu bino ngije tugero biko mwabali mu America mu contributing. This is a struggle we are going to win. Mwabali ebungereza abali Australia abali yonna ate mukoma weka you are coming home. So see you when I see you. Yali egati yani agambi yali egati Museveni made in Seko yamugoba ku social media. Banayi tuweereza mugula tuweereza tuli wano kyoto tuweereza kyoto kwennyini tugezaako kubanyonnyola ebintu tulekula bantu kiki lwaki nabagambye nti tutakola bintu bino. Amini ekyamuleesa okukola ku ya 70 n'okutta abantu mu 66 oba teyamuwa obuyinza obw'okukulira ekintu ate nga naye akyaba mu 79 mujje musoma abaali emoshi nga Icc nga bawulira ebintu ebyaliyo tubiwuliriza nyo tubiwulira bajje kubabuulira. It was the military commission, mistakes the military commission mu convention centers. Jone kyetaaga tuteeke Paulo Muwanga
Yoweri Museveni n'abala ku military commission ate nga nabo obuyinza babwaga. That's how there was a military maneuver, the political maneuver. Mugisha muntu tumwagala nnyo, but under political terms arrangements engigi tugeyo zikolamu tetuzibabuulidde mu mwoyo mulungi. Nze saayinja mu bintu bino kulya nako mutawaana. We are safeguarding, we are putting safeguards in our future generations. Tetujja kukozesa ebintu tubimanyi UN kiki engeri tugenda okuzimbamu amagye amapya gatweriningibwa America, gatweriningibwa European Union, okugatta alliances zino, internal alliances, King African alliance in case of war, okubuilding partnership together. Engeri tunakolamu kati nga twabagamba engeri tugenda okuzimbamu amagye tugenda kubikola mu conventions, constitutional conference, nga bannayuganda bonna bakkiriza. Ate bamala okukkiriza nga tugenda mu referendum, bane kino kituteesezaako mukikkiriza tiye tugende tukuba akalulu. Atakkiriza okuba akalulu ka kintu kino nga is just a resident adde wali, takkiriza okuba munnansi eka yakuba akalulu kano. Bane kino mukikkiriza tugende mu maaso nti buli myezi 6 tudde mu constitution convention, tumalemu wiiki namba fenna nga naziri ez'omu bitundu byonna region convention gyeziri. Engeri gye tugenda okuzimbamu democracy nga bannayuganda bwe bamukola ekintu gye kiri ku Kyagula nga tutuula bane ab'ekyoli bagambye bakamba buli ekintu kino mwabasoma constitutional law mu America oba constitutional governance mu America. mazima genyini constitution ya buli state mu America tefaana ya ndala. Bugire one live free or die. Ni namba plate na bagafi umunja gahanjete mu Uganda na kuba mu Uganda pia nga Kyagula the president. Etege live free or die, the New Hampshire. Ni ku namba plate kweti akava kona kagala ni live free or die, the New Hampshire. Bosoma constitution yayo kibagatta mu constitution y'eggwanga yonna ndala. Engeri basasoma emisolo buli kimu kira tujja kubibalaga byonna eya Massachusetts ndala. Otegedde amateeka tujja kubibalaga byonna mu constitutional conference n'ezo zonna twogera tubone okusinzira ku kimwagala eno constitutional document ya America yiino mufune example. Abantu bayinza okugamba lwaki oleeta engeri gye tujja okukumamu democracy eyali ekozeeko. Nabagamba nti Abu Mayanja gavumenti ya Buganda emuwa sente gy'asome mu America constitutional governance n'American system okumala emyezi 3 agiwe report oba temukimanyire. Omunnayuganda alina okusoma. So kyetugenda okukola kyekisinga okugamba nti abo ategedde ki mwabettoolo constitution ya mugwire mwabagisu musala embalu mu constitution ya mwe mugyekoledde ba delegates bali eri delegation conference ne government yayo yeronda ate ne forwarding mu beeno ate ne zayo feedback ja akufunza wa constitution experts fenna batudde mu week eno kino kimwasabye tekijja kukola kiba tekikonta na constitution ya ggwanga yonna kiba kiyirwanisa mu mateeka mu kino mu kimu ye katuddeyo ku kitereeze bwe tulajja emyezi 6 netugenda okudibetingako kakati muwaawo botingagamba Kyagula tajja kusobola kufuuka Uganda gwe totegeera byabufuzi katuli kusomesa bane kampeeko. See you when I see you next week. Kale tuyanziza naye nga buli munnayuganda kimanye buvunaanyizibwa buli mu ngalo zo kituba Luganda protestive vote okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe temunalagenda bitukolera gwe nange buvunaanyizibwabwo olina okuba twalagenda kukulwaniramu Kyagulanyi tulwanire gundi tulwanire werwanire oba twerwanire